Musikati avuddeyo n'obubaka obw'ennaku nga bukwatira ddala ku mutima okuva eri muwala waabwe ye neefiye gwe baazaala. Mwana wattu ng'agezaako okumugumya n'omwana ng'agezaako okubeera ng'agumya ensi. Musikati ng'agezaako okugumya bafaani ba Fiye oluvannyuma lw'ekyo kyali mu kubeera nga ayitamu. Mujjukira bulungi nnyo we nakolera story ku Brenda Mawuzi ne nkutegeeza nti ebiragalalagala bambi bye bimutuusizza ku ekyo. Omuwala eyali alabika obulungi, omuwala yali yeekolera akasente ng'akyali e Dubai, mwana wattu nga kati okusinziiramu naye akomawo nga naye yeewaako obujulizi nti biragalalagala byakozesa naddala ekika kya ice kye yateranga okwogerangako kye kyamutuusizza ku eryessa. Neera abantu bangi ne basaba Brenda Mawuzi atwalibwe mu rehab asobole okubeera nga ajjanjaba. Kati ne Musikati naye agumiza bafaani ba Fiye muwala we bonna abantu nti muyinza osigala nga mukyakolera Fiye oluvannyuma lw'akabanga nga temumulaba, kwe kubeera nga mustreaming ennyimba ze, muzistreaminga ati asobola okufunamu akasente ne music we okusigala ng'agenda mu maaso nga naye bwe yeeteekateeka okulaba nga akomawo. Oyinza okwebuuza Fiye yali ludda, lwaki tumulaba nabayimbi, lwaki tumulaba ku Federation, lwaki tumulaba nga apostinga, lwaki tumulaba nga ata music omupya, lwaki Fiye taliimu mu music industry? Ali mu kubeera nga yeddaabulula. Kyekimu kye bali ne mu kusabira Brenda Mawuzi nti naye basobole okubeera nga bamutwala mu rehab, basobole okubeera nga bambi bamujjanjaba, asobole okubeera nga yeddaabulula olw'ekyo kyali mu kubeera nga ayitamu, olw'ebiragalalagala byakozesezza ebimusinzizza amaanyi. Bantu bangi bakozesa ebiragalalagala bo ne babisinza amaanyi olw'ensonga balya bulungi, balinako kasente, basobola n'okwejjanjaba. Abangi ababikozesa sometimes bibasinga amaanyi ne bibasuula eddalu, ne bakogga, ne baweebuuka n'ebintu ebisigadde ng'ebyo. Naye wano ku SMX Media ngenda sigala nga nkuwa updates. Gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo azze okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita. Naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye, onoonyeza omulimu gugaanye, empapula zikutawaanya, ssente zikuyita mu myagaana gyangalo, otawaanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.